eno byakutte dda akati mu studio munnange ate kikabuka naye nga Chameleone ne Fik Fameka beeguddeko munnange era nga actually ye kolabo nno esoose bye ngenda okubeera nga nkutuusaako vibe ziri waggulu mu studio eside eno ate nga maaso awo nina munnange Johnny Black oluyimba lwe olwa Commander kye luli mu kukola Nigeria muganda wange ngenda kubeera nga mbikubuulyako mu maaso awo kakasa nti nno osubscribinga kosa ate n'okulayikinga video kati sigenda kubeera nga ndwawoko kansooke nkutegeezeko nti nno Chameleone waliwo ko wali live gye yabaddeko omwana mulenzi ono Chameleone ne Fik Fameka nkugambye nti nno ye kolabo esoose abantu bano ababiri eside eno naye nga babadde just awo mu studio ebadde ekutta akati jjukira nti nno bali wa mwana mulenzi munnange ate Atini Pro era nga ye producer atera okukolera munnange ate omuyimbi Fik Fameka era nga munnange bwe kiti bwe kibadde mu katambi era nga bw'okalaba. Mwana mulenzi ono Fik Fameka abadde yakola kolabaawo ne Vinka nkwesa ne mwana mulenzi munnange ate Liam Voice era nga boolaba ebifaananyi ebyo baali ku video shoot. Fik Fameka yabiteeka ku mukutu gwe ogwa Instagram eside eyo bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde era nga nja kuba nga nkuwa update yonna ku luyimba lwabwe eside eyo ne mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone. Kati munnange katugende mu maaso wali Johnny Black muganda wange omanyi TikTok abantu bangi nnyo abajoogerako nti no TikTok munnange efuuse ensonga mu ggwanga actually okwetooloola ensi zonna. TikTok omukutu gwa TikTok muganda wange gutambuza ennyimba era nga okusinziira wali wabaddewoko obumu ku butambi obubadde bukuta akati ku mukutu ogwa TikTok mu luyimba lw'omwana mulenzi munnange ate Johnny Black olwa Commander naye ebyo byonna byonna nga bibadde bikyagenda mu maaso oluyimba lwe balutadde ku Billboard ye Nigeria ku nnyimba 10 ezikyasinze okuba munnange mu Africa. Oluyimba lwa Johnny Black olwa Commander balutadde munnange ku Billboard ku nnyimba 10 ezikyasinze ate okukwata omubabiro munnange eside eyo era nga ebyo byonna byonna bibadde bikyagenda mu maaso wali waliwo ko butambi ku ddoboozi awo nga litandika awo. Kakati nno mwana mulenzi ono oluyimba lwe olwa Commander munnange luli mu kuba ensinga Tanzania, Nigeria, Kenya muganda wange oluyimba lwa Johnny Black olwa Commander lufuuse ensonga. Era nga ku mawulire agabadde gagenda mu maaso okutwedinga ku mikutu egy'enjawulo oluyimba lwe awo nga lutandika awo muganda wange oluwa lufuuse ensonga wali abaana bakozemu challenge awo nga lutandika awo. Obutambi obwo nga woobulaba bukuta akati ku mukutu ogwa TikTok muganda wange akokoolaba kali mu miliyoni nga 2 ndowooza ba views eyo okudda waggulu nakano nako kakutte omubabiro naye nga byebyo munnange ate ebiri mugenda mu maaso ku mwana mulenzi ono Johnny Black era nga by the way abadde n'oluyimba lwabadde yakata lwo abadde yakalulu ezinga munnange just munaku ntono nnyo emabega era nga boolaba awo
abadde ali mu kukola challenge eside eyo. Naye nga munnange byebyo ate ebitambula ku mwana mulenzi munnange ate Johnny Black. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ebirala.